Adi TV UG ngenda basa subscribing ate mu sharing video. Nyingido ni nyumba ya Zamunyo Muhammadu musajja mukulu wa Zubairi family azanyina mu Zubairi family Zamunyo Muhammadu njagala mbatuseko enyumba wabula ngasina batusako nyumba ye njagala musoke mu subscribing njagala nengana okubategeeza nti Nenaku z'omwezi 14 wali ku Club Obligato Aromatic Entertainment etegese ekivulu kya kali amagwa mu bisengete musubwa nenaku z'omwezi 14 ku Club Obligato Aromatic Entertainment etegese nyingido ne nyumba ya Zamunyo Muhammadu wabula nyagala mbatuseko kuko ebimu byenonyeza ku Zamunyo Muhammadu byemunonyerezaako Zamunyo Muhammadu balaga aine emyaka 5 mwena ejobukulu Zamunyo Muhammadu musajja mukulu azanyira mu Zubairi family era nga atandika mu vikalia ye 1995 yatandikira okulabikanga azanya filimu Zamunyo Muhammadu wa Zubairi family njagala mbatuuseko enyumba ye Enyumba ya Zamunyo Muhammadu yeyo nga bw'ojengerawo mu kifaananyi wabula ngezaako kunoonyeza ku bifaananyi ebimu eby'omu nnyumba ye sisobodde kubifuna funyeko kifaananyi kimu kyawabwe nsifunyeko bifaananyi byabweru wa nnyumba ye ne bambi nnyumba ya kabi nnyumba ya tabu nnyo ennyumba eno bagamba erimu ebisenge 215 215 kosa n'amadiiro 2 amadiiro 2 kosa n'ebiyigo 2 bakuba sobodde kufuna kubimu ku bifaananyi eby'omunda mu nnyumba ya Zamunyo Muhammadu nonyezaako ku Google ku Google ngenzeeko nonyeza ku Google ku nyumba z'aba celebrity nga nonyeza ku nyumba ya Zamunyo Muhammadu wabula ebifaananyi by'omunda sobodde kubifuna naye nga nfunyeeko ku bimu ebisenge 215 amadiiro gali 2 kosa n'ebiyigo 2 Nyumba ya kabi nyumba nene nnyo munaye ate eriko ne garage emmanju waayo garage emmotoka weyinza okuterekebwa kwegamba nyumba ngazi ate ne compound yennyini wagazi weri nyumba ya Zamunyo Muhammadu muzanyi wa bina Uganda ono muzanyi wa filimu ez'ebina Uganda muzanyi mulungi nnyo era ng'azanyira mu kibiina ekya Zubairi family Zamunyo Muhammadu ennyumba ye bambi ya kabi nayo nyumba ya kabi nyumba ya bode nnyo bambi nyumba ya bode nnyo eya Zamunyo Muhammadu wano ku Adi TV kijja twatuusaako nyumba z'aba celebrity kusana mawuli agaba gatambula okyolina okukola ku subscribinga ku channel yaffe ya Adi TV UG ojja kuba tosubwa ekintu kinaba kiterebbwayo naddala nga kikwatagana ku nyumba z'aba celebrity baffe abamu osobola n'okuweereza comment ngo onsaba ennyumba ya celebrity yenna gwe gw'oboyagala nkutuuseko ennyumba nja kuba ngikutuusako wano ku Adi TV UG eyo ndi ku ya Zamunyo Muhammadu nginoonyerezaako ko bingi byenyonyezaako ku Google waliwo gundi site wosanga ebikwatagana ku nyumba z'aba celebrity ku Google era nga ennyumba ya Zamunyo Muhammadu balaganga ennyumba eno sinkadde yazimbibwa mwaka gwa 2017 mwaka gwa 2017 si nyumba nkadde bambi ya 2017 ennyumba eyo nga bw'ogirengerawo mu bifaananyi ennyumba ya Zamunyo Muhammadu sinkadde nnyo bambi kyofulaba ate n'okunyirira kubanga enyumba ya 2017 sesinga oba togifaako ebe ekaddiye kati kiraga nti agifaako kakati gw'ogiraba kati saa zino nzigamba yazimbiddwa mwaka guwedde gwa 2021 naye nga ya 2017 ennyumba ya Zamunyo Muhammadu munnaye muzanyi wa Zubairi family musajja mukulu kalyaye bambi naye tebibadde byangu mu kuzanya filimu Zamunyo Muhammadu yatandikira mu 1995 okuzanya filimu Zamunyo Muhammadu nagezaako kwesikasika nagezaako okusikasika era amaala bambi n'akikwasaganya era n'afukawo ko celeb amanyikiddwa wano mu Uganda naddala bwe tudda mu kuzanya filimu Zamunyo Muhammadu naye tebibadde byangu mu vikalia ye tebibadde byangu mu vikalia ye wabula Zamunyo Muhammadu oba omunoonyerezaako ku Google balaga nti kuva dda yali ayagala okuzanya filimu era y'omu ku baana ababeeranga ku ssomero nga yenyigira nnyo mu mizannyo egyabeerangawo naye nga emizannyo egyo agyenyigamu olw'ensonga ali ayagala okuzanya filimu yenyiganga mu mizannyo gye baategekanga ku ssomero jjukira ku masomero agasinga ebiseera ebisinga baategekanga emizannyo
nga bajja gizannya ku sipiikidde ebiseera ebisinga nga gibajja ku sipiikidde era musajja mukulu bambi yeenyigirangamu nnyo mu mizannyo gino era nga awulira ayagala nnyo okuzanya firimu era kuva ddako okuzanya firimu ng'akwagala nnyo ensonga lwaki ne kakati muzannyi wa firimu essaawa zino bagamba ebiseera ebisinga ekintu ky'oba oyagala mbuto bw'obeera okuzza ekyobeera kati Zamunye Muhammad kuva dda yali ayagala okuzanya firimu kossa n'okuyimba kossa n'okuzanya katemba ow'oku siteegi yagalanga nnyo okuzanya firimu okuyimba kossa n'okuzanya katemba ow'oku siteegi bamuyita Zamunye Muhammad musajja mukulu ono ennyumba ye bambi leero gyendiko essaawa eno ennyumba ye gyendiko nyumba ya bode nyumba ya kabi nnyo nga bw'ogyengera mukwano okubeera n'ennyumba enyirira weeto bannaye si kyangu bangi nnyo basinga ate nga Zamunye si yali awo nti sirebu w'amaanyi nnyo naye ate eriyo baselebrity abamusinga amaanyi naye ng'ate bakyapangisa naye ng'ate ye bambi yasobola okulabika nga yeezimbira ennyumba waapoyera aleme kubeera ng'apangisa ez'opangisa ati siko azisevinge baselebrity bangi nnyo abamusinga naye nga bakyapangisa kuba si yali awo nti ye sirebu nnyo ow'amaanyi nnyo Zamunye Muhammad kuba kati akwasaganya kyakuzanya firimu bambi binauganda bye ng'apowa naye lyoli ng'akola ebintu bingi ate nga binana biyingiza ssente naye nga akyapangisa. Fuad TV UG ngenda kusaba osubscribinge ku channel yaffe ya Fuad TV UG. Nyumba ya Zamunye Muhammad mugirabe mbagambye erimu ebisenge 15 amadiyo 2 ebiyigo 2 byerimu ku byensobodde okufuna ku nyumba ya Zamunye Muhammad eriko ne garage emotoka bweyinza okutuukira kugamba nyumba nene nyumba ngazinya ate ne compound nayo bagamba wagazi nnyo bagamba Zamunye Muhammad kuva ddali ayagala okuzanya firimu era nga mu kusomero gye yasomera yali aganye okwenyigira mizannyo egyategekebwanga ku ssomero jjukira baatekanga emizannyo ku masomero naye nga gyakuzanya ku sipiikide ngenda basa mu subscribing ennyumba ya Zamunye Muhammad omugirabye musajja mukulu owa Zubairi family simanyi wakati akyali mu Zubairi family naye simanyi naye nga muyali nkiwa akyalimu Zamunye Muhammad mu Zubairi family ekulemberwa Bosa Serunkuuma nja kuba mbatuusaako n'ennyumba ya Bosa Serunkuuma essaawa yonna na ku Fuad TV UG nja kuba ngibatuusaako ngenda basa mu subscribing ennyumba ya Zamunye Muhammad bwetyo bwebadde sobodde kufuna ebifaananyi bya munda naye nga kasita mugirabye kungulu bwefaanana munnayi simbi yakabi alina bangi basinga ekikwatagana n'ebyensula alina bangi basinga Fuad TV UG musubscribinge ennyumba ya Zamunye Muhammad mugirabye munnayi naye yakolamu mweraba.